Yes, nkwanyiza gwe na kufa ali TV yujina kusaba mbe subscribing ate o sharing video eno. Watu watusako nyumba z'aba celebrity buli celebrity tujja kwatu kutusako amakage. Okunonyeza tukola okunonyeza kuli okwesigika okunonyeza okw'amaanyi okutusako ebyo ebituufu byosanidde okutegeera. Nyingiro ne nyumba ya Fifi da Queen onaku olwalero bagiyita Faali TV yuji kyona okulaba mbi kusubscribinga tojja kusubwa videos nyuma bweziti buli tunatekangayo video ojja kuba ofuna notification ekulaga nti katutaddeyo video empya kasitona subscribinga ku Faali TV yuji esinga nyingiro Bambi ninalungi Fifi da Queen mwana mwono olugendo lutulubadde lwangu Bambi okubanga essaawa zino w'amaanyi nnyo era nga celebu w'amaanyi nnyo. Fifi da Queen emirimu gye gyakola njagala tusekoko ku ebyo ebimu byenonyereza ebimu ku bimukwatako. Fifi da Queen mukozi wa TV ate muyimbi Fifi da Queen era nga okuyimba yakugezaako naye kuyimba tekwavaayo bulungi nnyo naye era nga Bambi yagezaako naye kati ssaawa zino ate muzannyi wa firimu essaawa zino azannyira mu Aromatic Entertainment era nga kikutteyo nnyo era nga azannyira mu Best Friends era nga kugamba obulamu bwe kati si bubi nnyo okutwaliza wamu embeera kati yakyuka anyirira alabikako bulungi si oli Fifi da Queen ow'edda ndowooza omulengera awo Bambi anyirira awo yabadde manju w'amaka w'ennyumba ye ennyumba ye w'amakage yabadde manju w'amakage Fifi da Queen mwana mwana Bambi olugendo tilubadde lwangu okutwaliza wamu embeera ebadde nkalubonye nga omanyi mu nsi eno omuntu okwakivinga ekintu oba okubaako ekintu ky'otuukako olina okukisasulira olina okutoba Fifi da Queen mwana muwala ono myaka 32 egy'obukulu Fifi da Queen mukozi ku Bukede TV ate muzanyi wa firimu Aromatic Entertainment gegano amakage wakasiba Fifi da Queen Bambi naye Bambi akasente yakakola kawera amaka okufangisa yakuwona ennyumba Yakabi nnyo Bambi nyumba Yakabi nnyo era nga Bambi muyoza omuntu okuba n'ennyumba yo ne weba yenkana bweti nga ya Fifi da Queen munnaye oba wamalayo nno oba obonye obupangisa omuntu bw'owona obupangisa weesunangako era weebaza Katonda ofukamiranga wansi ne weebaza Katonda n'omugamba Katonda bali kumponya bupangisa omuntu ne waba n'ennyumba nga sinene nnyo bwaguuga naye nga ye eba ye ennyumba ya Fifi da Queen bw'ogirengera ku ngulu si eri awo ennungi ennyo naye munda ekiri munda kifumba mutuku ennyumba ye Bambi erimu ebiyigo biri bisatu byokka munaye ebiyigo bisatu byokka ennyumba eno ngazi naye si mpanvu mu buwanvu naye nga ngazi n'ennyumba Yakabi nnyo eddiiro lirimu lyokka mu nnyumba ya Fifi da Queen eddiiro lirimu lyokka naye eddiiro lino bwe olituuse munzu gamba oli mu otero bw'olituuka munzu gamba oli mu otero kugamba ennyumba ya Fifi da Queen okunoonyeza bwe nkikozeko okunoonyereza balaga nti si eri awo nti ngazi ate amadiiro si mangi mulimu eddiiro limu lyokka ebiyigo bibiri byokka muno mulimu weyeekolerako gyoyinza luumu kale wasinzira neyeekolako ebyokwebyula naye oluumu Yakabi nnyo kugamba buli kimu mwekiri mu luumu eyo eya Fifi da Queen luumu gyasinzira okwebyula neyeekolako ennyumba ya Fifi da Queen kugamba munnaye simbi okutwaliza mu nyumba ya bode nnyo mwana mwoyo naye Bambi kugamba abaana bonna bazanyira mu Aromatic Entertainment bonna abasinga bawona obupangisa Fifi da Queen ono yakegatta ku Aromatic Entertainment mwaka oguwedde ogwa 2020 nga guggwako ebiseera batandikira Best Friends ne Fifi da Queen bwe yegattira ku Aromatic Entertainment ebiseera ebyo era nga Fifi da Queen obulamu bwe bweyongedde okukyukira ddala kubanzi nali mumanyi nga omukozi ku TV kosa n'okuyimba naye kati yeyongerako omulimu omulala gw'okuzannya firimu era nga okuzannya firimu akusobolera ddala Fifi da Queen mwana muwala ono yakolamu Fifi da Queen akasente yakakola kawera nze nja kuba mbatusangako ennyumba z'aba celebrity wano ku Faali TV yuji kasona subscribinga tojja kusubwa Fifi da Queen amakage ndowooza mugalengedde abaana lwakusirika naye sente balina
amanyumba mwetegeza marketing ennyumba zezanyiramu best friends sawa ino n'omuzanyo gw'abatenda gwe bakatandika ino zimu ku nyumba mwe bazanyira emizanyo gyabwe egyo oyinza okwebuuza nti amaka ge bazanyiramu nga ga mutawaana ije ga mutawaana ate gabamu kwaba bazanyi baabwe abazimbedde amayumba aromatic entertainment Fifi da Queen gwe ndiko lunaku olwayo nkutuusaako amakage ganyirira byansusso nga gyenkomeza ganyirira byansusso Fifi da Queen gegano amakage yakolamu sente yazikola zaawera bagamba Fifi da Queen yekata ku Bukedde TV ndowooza mwaka gwali gwa 2010 wegatta ku Bukedde TV obulamu bwe tebwali bwangu kuba yali yakamaliriza okusoma naye ng'awulira ayagala ebintu by'okukola mu media oba ebintu by'empuliziganya kale ebintu by'okukola mu media nga kiwandise mass communication Fifi da Queen yali ajagala nnyo kuva dda ng'akyali muto era lisobola okulabika ng'atuukiriza ekirooto kye kino kyeyali ayagala ekiraga nti omuntu oba olina ekirooto kyo olina okulabika nga okiremerako okulaba nga okyakiivinga okukituukiriza kale okukikwasaganya okituukiriza ekirooto kye ekyo era nga Fifi da Queen bw'atyo munnaye yalemerako n'afa okulabika nga atuukiriza ekirooto kye ekyali ekyokwagala okukola ku TV era nga essaawa zino akola ku Bukedde TV era muyimbi ate muzannyi wa firimu mu Aromatic Entertainment ekibiina kati ekisinga okuzannya firimu wano mu Uganda Fifi da Queen mwana muwala batuusizaako ennyumba myaka 32 naye baaba oyinza ogamba ennyumba yasemaka kyokka nnyumba ya mukyala ate nga sigamba Fifi da Queen ye mukulu ennyo kuba tandika kuweza myaka 35 akyali era nga amakage munnaye Gego yagadde nga batuse kwano ku Fadi TV ujiroza mugalabye nda kusaba Bambi subscribing ate osharinge video eno stay on YouTube platform go nana sigalanga ojagala sigalanga ojifollowinga Fadi TV uji tojja kusibwa video nyuvu nga zino tojja kusibwa muliro gwa video nga zino ojja kuba osobola okumanya baserebu wa webakasiba okakasente serebu ayina ennyumba oba tayina nja kubamba bakutuusaako wano buli ayina ennyumba nja kuba ndi kutuusaako wano Fadi TV yuji mbadde ku nyumba ya Fifi da Queen mugirabye bannaye mugirabye mulekerawo okumunyoma nti apangisa ye ennyumba ye mugirabye mweyongere okugobera Fadi TV yuji mujje kuba mufuna video bweziti ezakabi video ez'omutawana video eza bole subscribe Fadi TV yuji stay on YouTube platform ennyumba Fifi da Queen mugirabye sigala nga ogobera Fadi TV yuji tojja kusibwa video nyuvu nga zino subscribe mweraba